ebitongole by'obwannakiyewa ebirondoola ensaasaanya ennyingiza n'embalirira y'eggwanga baagala gavumenti ebiika ebikulu byetuukiriza mu mbalirira yasomeddwa bannayuganda basobole okubaako bye bafuna n'okukyusa embeera zaabwe. Mu lukuŋŋaana lw'ebibiina eby'enjawulo ebyegattira mu kitongole ki Civil Society Budget Advocacy Group olutudde mu Kampala olwaleero, gavumenti esabiddwa okukendeeza okwewala mu bbaka za Uganda ereme kuvuganya n'abasuubuzi okusasula amabanja g'erina ku kampuni z'abannansi ssaako okulwanyisa obuli bw'enguzi mu bakozi ba gavumenti. We want you to fix leakages and corruption, especially areas of the payroll. As you are aware, we have serious issues in the payroll. People are overpaid, underpaid, and also paid at different grades. We are glad that the audit is taking place and we look forward for the results. However, we want to ensure that those who are prosecuted for corruption, that their cases can be handled on time and justice is delivered. Julius Bekunda nga yakulira ekitongole kino ategeezezza nti embalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi guno yandibadde nnungi eri abantu bonna wabula okulinnyisa emisolo ekisusse egisuubirwa okuva bannayuganda mu mbalirira eno yandyongera okutta bizinensi z'abantu. Ono abawadde amagezi ogaziya bwe bajja omusolo okusinga okulinnyisa emisolo n'okuleeta emisolo emiggya. We want to see that you tame domestic arrears, because if you don't pay back the suppliers, then we shall be stifling the private sector. We want to see reduction in supplementary budgeting, because that's part of fiscal indiscipline. It distorts the budget process. We are happy that you are reducing domestic borrowing from 5 trillion to 3 trillion. Every person where they are, they can pay their fair share of taxes, especially those that are not in taxation bracket. Ate ye omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi agamba nti nga bagirumiza mannyo era ekigendererwa kya gavumenti kwegaziya ebyenfuna sawa kendeeza ensimbi esaasanyizibwa mu gavumenti ku bintu ebisobola okwewalika. Mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde gavumenti yasobola okuŋŋaanya ensimbi esoba mu kasikalamba n'obuwumbi 700 bwe yasalawo okukendeeza ku nsaasaanya yaayo nga ne ku luno waliwo bisaliddwako ku bakozi ba gavumenti. We have started to tame what we call budget incrementalism, a tendency where each entity in government expected a higher budget every other passing year. That one we are taming it. Now, the winners in the budget have started to gain by taking from the losers. Somebody else must lose the money for another one to get it. This is intended to reduce borrowing. This budget for travel abroad, to give you context, has reduced from 241 billion shillings. Onategeezezza nti enkola eno yakugenda mu maaso kiyambeko okukendeeza ensaasaanya y'ebitongole eby'enjawulo nga ku luno gavumenti yaweza okugulira abakozi baayo emmotoka empya tewaliggula ntebe wadde emmeeza mu ofiisi yonna ssaako kompyuta so nga n'engendeeza ebweru w'eggwanga ezitali za nkizo ziwereddwa. We froze car purchase except for revenue, for security, because there are some security automobiles you must buy, for ambulances. Robert Mwanje, BBS Telefina, agesigika. Nga tweyongeddeyo akakiiko